Abagoberera ebyobufuzi okuva ebule n'ebweya batandise okulambika ensonga nga bwe zirina okubeera. Kigambibwa nti Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, omusajja atannaweza na myaka 5, ali mu lutalo n'abasajja abamusingira ddala emyaka okuli Yoweri Kaguta Museveni ng'ono akulungula emyaka almost 9, kw'ossa ne mutabani we General Muhoozi Kainerugaba ali myaka 50 n'omusobyo. Njagala ate owulire emboozi eno nga bakulaga engeri Bobi Wine gyagenda okuteeka Museveni ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba mu bunya bwe beesimidde bonga bo bennyini. Katukomewo. Sir Apollo Kagwa called Nganda. So I called Nganda and I asked him, gwamanya abanuupu kuba nali siina gwe mmanyi, oyinawo osobola okunzigira posters? N'azimpa. 14th lwe twali tulina okulonda 2021 10th banjoolako kuba nali ntandise okutimba posters nze nzekka nga tulina abaana buli omu ayimirira ku kibegabega kya munne ne batimba, and I think they realized it wasn't safe for them. So I had imagined that I am a law-abiding citizen. Esijja abadde abuuza be baali basibyeko n'ebipande byange 2021 nga 10 nasibira Makenke Barracks. Naye ekirungi mba ndi eyo bw'obeerayo ofuna interaction n'ab'amagye. Nali ngenze bw'omu nga mmanyi n'owa Nuupu siina gwe mmanyi. Naye mba ndi awo eyali ku Kota Gaadi n'agamba batugambye oli wa Nuupu, naffe nno tuli ba Nuupu. N'engamba awo nno tujja. So finally days went by, obviously because I wasn't known anywhere. I think info somehow delayed to reach the Kitebe. Mba ndi awo omunene n'apostinga ku Facebook nti a lady in Ruchiga. By then I was 45. A 45-year-old woman from Chigara B village, Kamwezi sub-county, Ruchiga district. Omu yennyini ow'amagye n'aleeta n'agamba tebakupostinze onoofuluma. So naye nga kiki njagala obbagamba nti n'abo bennyini abali mu magye nga bwe mbagambye, it's only survival, but those people would have loved to see the change that we are pioneering. So be strong. That was the first time I entered jail. I was there for a month and 3 days, and I thought, now that is done. Until recently, when I had now the other ordeal of reaching the basement. But what do I want to say? When you join a Noop, don't expect to find things on a silver plate. Friends, they are not going to be happy with us. What we should do is build our political muscles and face them regardless of what they are going to say or do to us. What I would request from us is making sure that we are bigger in numbers. Support a friend to support a friend so that we uphold the unity that we profess. Let us be united. It will be easier for us to achieve our goals when we are united. Njagala nga mmaliriza okubagamba kano nti abalowooza nti kagurupu ka Kyagulanyi bagenda kamalawo, bagenda kufundikira nga ke kabamazeewo. Kubanga tubatadde mu panic mode, batandise na kukola nsobi. Bw'osanga nga PLU yeyeegwanyiza obwa leader of opposition, bannaye tebawabye. So njagala mumanye nti kye tuliko ffe muti oguliko ebibala, enkonyogo tuzigumire, bagenda kupapa
paka bwe banaagwa mu bunnya bwennyini bo bennyini bwe beesimidde. Kya kitalo nnyo General Moses Ali yafudde. General Moses Ali ayina ebirungi bye yakola mu bulamu era n'abikola mu kiseera kyabyo, naye olw'okuba nga yafudde tumukululira ku kaliba ng'agaanye okuva w'ayina okuva, mwana wattu n'amawulire nze saalabyeyo bagamba nti yafudde. So mpa okulabula nti buli alemedde waalemedde, tolinda otuuke kufa nga n'amawulire galeme kumanya nti wafudde olw'okuba walemerako. Vaako nga tukyasobola okukwaniriza gye tuli ng'okyayina omugaso oba ensa gye tuli, kubanga at some time Katonda agenda kusalawo ekiri in favor of the oppressed, and it won't be good news to you. N'ebyo ebitono nsaba mpite mukama wange Presidenti oyogere n'abantu bo. Nja kwebaza mukama. Tutule wansi. I thank God for this day, but particularly njagala kwebaza mukama kulwaba madina abali wano. I've seen the clergy of the Muslim faith. I suppose even those that were invited from other faith, the Christians, the Pentecostals are here, but I highly doubt whether they are here anyway. That's why I have special appreciation to you who have come, who have honored the invitation by the party to come and grace this function. Ndoza mukubire dala mungalo musaze okuba olw'okuba twabadde Butambala kyatuyambye ndi munnaffe the Honorable Aisha Kabanda yatekekawo omukolo dua literally means earnest prayer, okusaba nga tusabira abo abali mu makomera, okusingira ddala munnaffe atamanyiddwa mayitire the Honorable Mwanga Kivumbi. Naye kye twalabye eri okutya kumaze okukwata n'ab'amadiini. Manya abanadiini bano batusinga olw'okuba bo bali by'emyoyo ate beeboogera ne Katonda, ate bamanyi nti ensi n'eggulu okugenda mu ggulu kye kyandisinzeeko, naye okulaba ndi n'obuti nabo bakutte okujja ne beetaba mu mikolo nga gino egy'epate. Nandisabye mwe nange tubasabire abali wano mukama abawo omukisa. I thank God for the new assignment, but particularly my appreciation and gratitude goes to President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mukubire ddala ngalo. Asazeo to perfect the art of democracy, kubeera nti obukulembeze bwansikirano bulina okubeera rotational, era nuupu yagenda kubeera kyokulabirako wano e Uganda. Neebaza n'esokwebaza yenna Deputy President owa Northern Munange, my teacher, lecturer, Dr. Lina Zedriga. Oyo, I'm indebted to her. All of us, we are indebted to her because she steered and provided leadership to us at a time when it was extremely difficult.
Era mama woli mukama akukume akuwe mixer until we are going to again convene. Ekyokubiri njagala kubategeeza ndi His Excellency the President Robert Kyagulanyi Ssentamu ali wano naffe leero, ali wano mu mwoyo, naye agenda kutuwa obubaka bwa dakika 19. Kale nze ebyokwogera bijja kuba bitono. I want to commence with the clarion call. This 60th anniversary of National Unity Platform is literally to honor those that sacrificed for the cause of the party. We have comrades who died. We have comrades who are languishing in jail. We have others who are held without trial, held incommunicado, like the Honorable Mwanga Chivumbi, and many, some among you, who have sacrificed for the cause. I would therefore honestly request us, we would like to observe a moment of silence. I want to request us to stand up and observe a moment of silence for the colleagues, the souls of the colleagues, the departed colleagues. May the Almighty God grant them eternal